Omubaka wa Nakifuma Simba Fred Kaggwa yawonya okumugajjambulira wakati mu lukuŋŋaana lw'ekibiina ki National Unity Platform bwe babadde batongoza kaweefube w'okuwandiisa bammemba abapya mu constituency y'e Nakifuma. Abavubuka abadde tebasalikako musale balumiriza omubaka okumuyitanga mu nkiiko zaabwe wamu ne mu nteekateeka zaabwe naddala ez'okwekulaakulanya, naye nga mbu abakuba kimmooli abamu ku bo balaze n'enkovu ze baafunira wakati mu kumuwenjeza akalulu, naye nti olwamala okulayira n'abasuula muguluka. Embeera eno ewaliriza omubaka Simba okulinnya emmotoka ye n'agumaza njabala. Twakulondesanga tetulabayo na kimu kyokola. Tetulabayo na kimu kyokola. Amakubo ge watusuubiza gonna mafu. Enenkovu gye nina kwano ogiraba bakuba ekigaala wali endese omwana gwe batta gwe bakuba essasi. Ng'oyo yatutumye nga tuli naye ng'oyo mubeera tetubuuza ku bibuuzo. Simba ajja budde kyekabembe. Simba ajja budde kyeyo. Lwaki namulonda yali alina kunkolera ki? Ani alina omusakira? Ani alina osaka? Ebyo abisobola okubijjamu. Ebyasobola okubijjamu. Ebyasobola okubijjamu yabakwata. Yakwata ababbi. Bwe yajja yayogera ki mu lukiiko? Agende. Isanvule wakati mu kukakkanya embeera eno, abavubuka bamutegeezezza nga bwe bawandiikidde omubaka amabaluwa agawerako, naye nga ne ku ofiisi gye bagatwala tabeerayo. Wabula mmeeya wano wasinzidde n'abaako byayogera ku mbeera eno. Ebintu ebyo ffe ng'abakulembeze abali mu kulembeze ekyamazima era bakama baffe omuntu ali ogu balonzi bino byonna tubiwaga abalonzi bwe bajja okusalawo ddala ono akoze oba takoze. Tetulina kubanga tuteekawo mbeera etulabisa nti ate naffe tuli mu okukaayana nga bannaffe ab'ekibiina ekirala kituvuganya ekyayenanga. Embeera eyo ebaddewo nange mbadde njiraba bulabi, naye mpuliddeko bye boogera nti baakolera omukulu oyo n'abatabasasula era kyobala badde basaba mu session naye neetagibawadde olw'ensonga tebalina obunyiivu obwabwe. Sikinako control naye nja kwogerako nabo ndabe kye badde bagamba naye sinaba engaginga, naye embeera gye erabadde enzibu kyobala n'olukiiko teruwadde bulungi olw'ensonga nti balina embeera zaabwe ng'abantu. Kiwanuka Sulaiman omu ku bavuganya kukwatira ekibiina ki National Unity Platform bendera mu kalulu ka 2026 e Nakifuma agamba nti omulundi guno ekibiina kyakutunuulira omuntu alina obusobozi gwe kinaawa kaadi, nti era ye mwetegefu okugondera ekibiina singa tekiimulabemu mulamwa. Wano wasinzidde n'akalatira abakulembeze okutuukiriza bye baasuubiza abalonzi baabwe okwewala embeera eno eyeeyolesa olunaku lwa leero. Leero Nakifuma tulonkize okuwandiisa abantu mu bitabo byaffe bya NU era olukiiko lubadde wano Nasejjobe ewa chairman LC1. Kitwagala ffe nga bannankyuka twagala okulaba nga buli nsonda ya Nakifuma oba buli nsonda ya Uganda mulimu omuntu owankyukakyuka. Awo niwe tujja okusinziira okwongera okwenyeza okusiba okulwana kyemalira. First of all ekibiina kyonna okulaga nti kiri active oba kikola oba kirina emirandira oba kirina structures okubeera nga waliwo abavuganya. NUP Advocates for Democracy kitegeeza nti tuwa omuntu omwaganya okukola kyakola kyayagala. Ffe tuba ne twesimba ku mukulembeze yenna abaaliwo, kitegeeza nti twagala naffe byetwagala ebiri mu kibiina kyaffe byetwagala okupotoyinga mu Uganda yonna. So kiraga democracy, kiraga obukulu mu kibiina. Kibiina kyekinasalawo of course njagenda nakyo. Ekibiina ki National Unity Platform kiri mu kaweefube w'okuwandiisa bammemba abapya okwetooloola eggwanga wakati mu kwetegekera akalulu ka bonna aka 2026. Nze Franklin Mugerwa, Success Radio.